Nze najja okunywa eddagala ng'olubuto lwa myezi 6.5. Naye nga siina wannuma, siina ki, nze nga mmanyi nti omukazi olina okujja ng'olubuto lukola ki. Oba owulira nti oli mulwadde. Bw'atyo Irene Nakalema bw'atunnyonnyola nga bw'atalaba makulu mu kugenda mu ddwaliro ng'akitegedde nti ali lubuto. Ono atubuulidde nti olw'okuba yali talina kimuluma mu ddwaliro yagendayo ku myezi 6. Agamba n'obutaba na ssente za ntambula zaamulemesa okugenda mu ddwaliro. Okujja 3,000 n'amaddayo 3,000. Kati nze nga atalina mulimu gwe nkola. Omusajja oluusi watu yeepakasiza ekibimbi kibuze. Yellow Vinsa Muwanguzi okugenda mu ddwaliro olubuto lwamala kweza myezi 4 ng'avaamu amazzi ge yali tategeera. Okuva we nalufunira nga binvaamu. Ne bankebera nga nina kandida. Kati abakyala bangi abalina embuto abalinga bano abatakirabamu mugaso kugenda mu ddwaliro nga bakitegedde nti bali mbuto ekintu eky'obulabe, era kino kyekivuddeko eddwaliro ekkulu ery'e Kayunga okutegeka olusiisira lw'ebyobulamu e Busaana okusobola okubasomesa. Essira liteekeddwa nnyo ku kirwadde ky'amakiro oba preeclampsia n'entunnunsi ebivuddeko bangi okufiirwa obulamu. Okusinziira ku basawo, obulwadde buno bungi nnyo mu bakyala b'embuto nga buvaako abakyala okwesika olwo bo ne bakissa ku ddogo. Abamu baba balowooza nsimbu, abamu baba balowooza bya kika naye ng'ate tekiba kituufu. Ate abalala ne balowooza amakiro nti omusajja aba yayendawa ebbali. Era okutegeera nti omuntu yandiba n'ekirwadde kino obubonero buno wammanga bunokoddwayo. Okulumizibwa omutwe ogutata nga ne woomira eddagala omutwe ogwo gusigala gukola ki? Gukuluma. Akabonero akookubiri, omukyala ono afuna ekifu ku maaso n'abanga talaba bulungi. Akabonero akookusatu, maama ono afuna entunnunsi. Okusinziira ku Dr. Sanyu Tusuubira Kiwanuka akulira eby'abakyala mu ddwaliro ekkulu ery'e Kayunga, eno y'endwadde ey'okubiri ekyasinze okutta abakyala mu nsi yonna nga kati etuuse ku bitundu 15 ku buli 100. Namba emu be bakyala okuvaamu omusaayi omungi fe abasawo kye tuyita postpartum hemorrhage. Ono agobererwako kazaalabulwa endwadde y'entunnunsi oba preeclampsia ng'ejja nga namba 2. Era tutegedde nti mu mbeera eno n'abaana bangi bafa. Lwa nsonga nti bamaama bano batuuka mu malwaliro gaffe ng'essaawa zigenze oba ng'obudde buweddeyo, basooka mu bamulerwa bagenda otutuukako nga tokyasobola oluusi kutaasa bulamu. Andrew Muwonge, ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga, asabye gavumenti okwongera omuwendo gw'abasawo mu malwaliro naddala ago agali ku mutendera gwa Health Center 3. Nga disitulikiti structure yaffe eya department ya health yakyuse, kati nga buli ddwaliro lya Health Center 3 ligenda kubeera ne dokita. Era kino tusaba gavumenti etuweerezewo egi olwo buli ddwaliro linaaba nga lirina dokita tejja kubeerayo mukyala addayo kufa ng'azaala. Oluvannyuma eddwaliro ly'e Busaana liweereddwa ebikozesebwa mu kukebera n'okujjanjaba ekirwadde ky'amakiro. Olwaleero eggwanga lwe lyegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'okulwanyisa ekirwadde ky'amakiro oba preeclampsia n'ekigendererwa eky'okwongera okumanyisa ensi ku bulabe bwakyo okutaasa bamaama n'abaana abazaalibwa.